namungi w'omuntu yeeye kugaba church omusango gwokero Christopher omusajja yatemula abaana bana abanassale wegugenda okutandika okubeera nga guwulirwa lwaki bagutadde kugaba church awo lwaki awe bagutadde okusinzira nti neera guno omusango oba kikolobero kyali kyakyewuunyo nnyo neera abantu bangi bakifunamu interest ne beewuunya omusajja odde otya ku baana abato n'otandika okubeera ng'obasalaasala n'obatigumbula abantu bangi ne bakifunamu public interest ekyo bakiyita public interest buli omu ayagala okumanya ki ekigenda okukolebwa na ki ekigenda mu maaso mu guno omusango tebayinza gufutyanka gugamba mu bannange omusango guno tetwagwagala mu bannamawulire tetwagalamu ono nedda bagenza okulaba nga kkooti ejja bbeera tegenda kumala gavumenti nesalawo nti omusango guno eno gubeere public guddeyo ku community abantu we yaddiza omusango we gubeera guwulirwa ng'abantu bonna webali so eno session ya court bagiyise mobile court ebeera esobola okumuvinga from one place to another court tekitegeeza ebyo ebizimbe nawali watuula nakana akaduukulu kaddooko deeke bakayita ddooko deeke ekimu ku ekyo awo bateeka omuntu omuvunaanwa nedda eyo si yebeera kooti etegeeza mulamuzi kubeerawo lawyer kubeerawo no buli wamu esobola otuula kebeere mu ttooyi kebeere mu sitting room yo kati eno bagiyise mobile court naye namungi w'omuntu yeeyeggaba ku church awo okubeera nga balinze Christopher aleetebwe bawulire emisango gye bagenda omusomera okusingira ddala abantu beesunze kuwulira ekibonerezo ekigenda okubeera nga kiweebwa ono Christopher Okero eyatemula abaana bingi byenzize mpulira ku Christopher Okero abamu ne bagamba oba omuntu si y'omu okusinza ku luli eri gwe bakwata wayitawo nnaku nnyo ono gwe baleeta ng'alina enviiri bwezinze nga bukiringi bwa mbuzi abantu ne batandika okubamu ebitulu bambo bali babiri oba balala ekyokubiri okubeera nga gavumenti ya USA naye gulinamu interest egamba nti ono mutuuze waabwe mu USA so bamubakwase agenda avunaanibwa eri ekyokusatu kwe kubeera nti abantu beesunze ekibonerezo ki ekigenda okubeera nga kiweebwa ono Christopher ekyokuna okubeera nti nerawo wayinza okubeerawo possibility okubeera ng'ono mbu alina okukeberebwa omutwe kubanga waliwo abali batandise okugamba mbu ono mutabufu wa bongo okusinziira ku famire mulalu biki kugamba ate wabeera mulalu munnange baba bagenda mutwala butabika ate bamusiba batya nabali eri abalala so olunaku olwalino ngenda beera nga nkuwa updates na buli kimu nga kigenda okubeera nga kigenda awo ku church egaba omusajja ono yatigumbulwa abaana so basazeewo kooti bagiteekaawo naye oli waddembe naawe okuddukayo n'olaba butya omusango nga ogenda okubeera nga gukwajjano Quest Media kankusaba subscribing onyingene notification bell tujja kukola missing updates naddala nga zino